Kkooti enkulu e Masaka ewadde ekyenkomeredde ku by'okuziika omugagga w'e Masaka Bosco Ssenyonjo Bitanda n'abaana be abafiira mu kabenje ku luguudo lw'Entebbe Expressway. Kino kyaddiridde nnamwandu Jenny Nabukeera okwekubira endulu mu kkooti nga wakanya b'oluganda lwa bba okusalawo okumuziika ku bijja ekya Lusowe nga ye agamba nti bba yamugamba nti waakuziikibwa Mpugwe Mukungwe. Wano omulamuzi wa kkooti enkulu e Masaka Victoria Nakintu Katamba asinkanye b'oluganda mu kyembaaze naawe ensala ye mwalagidde omugenzi Bosco Ssenyonjo Bitanda aziikibwe ku bijja bye bajjajjaabe ekya Lusowe, ate abaana okuli Sherina Nankindu ne Simon Trevor Ssenyonjo baziikibwe Mpugwe mu maka ga Bosco Bitanda gabadde azimba. Mu ngeri emu omulamuzi Victoria Nakintu alagidde omugenzi Bosco Ssenyonjo Bitanda agibweko endagabutonde ezinaakozesebwa singa wabaawo abaana basigadde ku nsi abatankanibwa. Katikkiro w'ekika kya Namuŋŋoona Richard Musajja Akaawa ayogedde ku nsalawo y'omulamuzi n'ategeeza ng'omulambo gwa Bosco Bitanda n'abaana be bwe kigenda okutwalibwa mu maka ge bakungubage n'oluvannyuma batwalibwe baziikibwe. Era nze nange mbakakasa sayidi zombi nja kubeerayo, nja kuziika ekya Lusowe ate n'Empugwe nja kubeerayo. Era nze kennyini nsabye kkooti ekkirize abagenzi bwe bava mu ddwaliro basooke batuukeko mu maka ga Ssenyonjo nga bwe kyali mu nteekateeka eyasooka, era basuulewo tukumewo olumbe, ate enkeera tujja kutwala Bosco ekya Lusowe. Ye munnamateeka Alexander Lolenkima, munnamateeka wa nnamwandu Jenny Nabukeera ategeezezza nti kkooti esinzidde ku bintu bingi okuwa ensala eno, kyokka n'akubiriza abantu okwettanira okukola ebiraamo. Nze ndi puliida, bakiraaya ndi tubagamba okukola amalaame, naye abantu bakyalimu endowooza nti oli bw'akola eddaame aba agenda kufa. Singa Bosco abadde yaleka eddaame, singa tetuli mu nsonga zino. Okwo kwe kusalawo okubaddewo, buli ludda si lusanyufu kuba nnamwandu abadde ayagala abantu be bonna. Ono agasseeko nti omulamuzi alagidde omulambo gwa Bosco Ssenyonjo Bitanda guggyibweko endagabutonde era n'ategeeza nti si baakujulira kuba abagenzi batulugunyiziddwa ekimala. Singa bibadde bya bulijjo era oludda olutamatidde lwandibadde lujulira, naye abantu babonyeebonye ekimala, tetusobola kubeera nga abagenzi babonyaabonyezebwa okusukkako awo, kubeera nga bwe mulaba emisango gyonna bwe giti tewaliiwo n'omu yali ajuliddeko. Bo ab'enju y'omugenzi ssaako n'abantu ababadde ku kkooti batenderezza ensalawo y'omulamuzi nga bagamba nti kibadde kiruddewo kuba baakisaba mu ntandikwa baziike Bosco ne nnamwandu aziike abaana be. Nnamwandu bw'oba owulira nti oyagala abaana, twala abaana ffe ne maama tuziike Bosco. Nze ndi musanyufu ku nsala ya kkooti era neebaza kkooti y'e Masaka n'omulamuzi abadde mu misango gino olwa kino kikoleddwa. Kkooti y'e Masaka ekoze bulungi nnyo, esaze bulungi nnyo era tugyebaza kubanga ffe okuteekamu obudde bwaffe tubutaddemu lwa mukwano gwa Bosco. Waliwo n'abatamantidde na nsalawo ya mulamuzi ne bategeeza nti nnamwandu bandimulese n'aziika bba n'akumaakuma n'abaana b'omugenzi abalala. Bosco yamugamba kumuziika Mukungwe, naye ekika bwe kiba kisazeewo bwe kityo ffe tukirinaako buzibu. Ne ku baana ba Bosco balese ebbali era nakyo bwe kyandibadde bakoze eki bamuziise ku kijja kiri. Abalala bagamba nti omulamuzi omusango gumulemye okusala mu bulambulukufu. Kuba singa ayimiriddewo nga ye teyandikiriza bode zino kwawukana omwana abaana okwawukana n'ekitaabwe, taata yasooka okukola ekijja abaana ne babaziika awo, naye kaakati gwe weebuuze abaana abaziise Mukungwe ate taata n'amuziika ekya Lusowe. Omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Twakasiri asaba enjuyi zombi okugondera ensalawo ya kkooti okukuuma emirembe. Ffe kye tusaba abaziisi n'abantu abafunye ensala eno kwe kulaba nga bakuuma emirembe mu mbeera eno, bakimanye nti ensalawo ya kkooti yeeyo era tulina ogigenderako era tugiwa ekitiibwa. Paul Siano Mukiibi ne Yusufu Muwuluzi, BBS Terefayina.